mulimu abantu ababeera ne muscle cramps. So tugifixinga nebanga etuyambako okubeera nga ekola massage ya muscles. Kino ekyuma kituyambako one okumassaginga n'okwanblockinga blocked vessels. So this one is ekola nga wooma. Nga bw'olaba wano, in most cases abantu abatuula ku computer, abantu ababeera with heavy loads of work and so forth, abeetika and so forth, naye bisinga nga bw'obiraba in their natural form. We process them, we dry them, make them powder and package them. We do not add any additives to it. I made this a choice to make, and I made this choice okubaleeterayo olwaleero ku byobulamu health. You know, we deal with people twagala okuba nga tuweereza abantu abalamu. Gye nvudde eno olwaleero okutindiga eggendo mpaka Naluvule. Bw'okutuuka ne Naluvule ova Nansana, bw'oba ova mu kibuga Kampala, bw'oyita Nansana mu ttawuni y'e Nansana ekulira ku speed, oyitawo n'osanga eddala stage ya taxi eyitibwa eya Yesu Amala. Bw'ova ku Yesu Amala ettawuni gy'oddako awo eyitibwa Naluvule. Kakati Naluvule wensinzidde okubaweereza ekitundu kyaffe kino ekirala eky'abantu nga kikwatagana ku byabulamu ndi ne musawo Tanisha. Musawo Tanisha kolaganira wamu oba ye musawo wa Birungi Organic. Twagala njagadde olwayo okubaleetera enzijanjaba eyaffe eyawano. Kati gwalina ekikuluma tuulo olabe, gwawulidde ekikuluma nga kiruma ne neighbor wo mugambe tiro TMO yaleese musawo Tanisha okubaako bye tunnyonnyola. Obiseera ebisinga tuli Buganda okwongerayo emboozi nga tonnabuuza abantu tekibeera kirungi. Yeze kanka kapita ababuuzaako eyo kangendeke wa musawo Tanisha asooka ababuuzeeko ndyoke mbanjulire omulamwa gw'olwaleero. Nyabo nsanyusa okulaba. Kale sewo. Bitambula biti ebyeno. Mpola mpola tujjanjaba tugenda mu maaso, twagala okuleka Uganda nga bonna balamu. Birungi egamba etya? Birungi egamba bulungi bwereere. Mpulira. Birungi eriwo egamba nti bannange mujje tubajjanjabe nga tukozesa eddagala ly'obutonde. Omuzungu kye yandiyise natural healing. Era ffe mu Birungi tugamba welcome to Birungi, welcome to natural healing. Igwe okuyita musawo Tanisha kitandika ddi n'okwegatta ku Birungi wano ne Birungi mugitandise ddi? Birungi eruddewo. Birungi kati tumaze emyaka 8 nga tuli mu bukozi tujjanjaba abantu baffe okubazza ku bulamu obwa bulijjo nga tagenze mu bulumi. Omanyi ebintu ebituluma bingi naye ebiseera ebisinga abantu tutuula ku ndwadde kubanga tetulina gwe twesiga eyandi tujjanjabye. Ate ne tugenda ne tulaba nti abandigezezzaako okulaba nti batuwa eddagala lya habo ate tebatuwa ddagala ttuufu, naye ate nga lyeddagala eryandisinze omuntu yenna alina okukozesa kubanga its natural healing oba weewonya bingi. So Birungi eruddewo, nze okubeera nga ndi musawo Tanisha. Tanisha lyerinnya lyange naye obusawo era bwe namala okutraininga okusoma ebintu bya habo era nentandikirawo okuba omusawo kubanga immediately nentandikawo Birungi. Kati bwebwo obukugu teri yakola mu Birungi nga simukugu. Habo naye bamusomesa bamanyi obusawo bwa bulijjo ova buvi eri mu kyalo n'onoga eddagala. Nedda ssebo muyita mu kutendekebwa. Tuyita mu kutendekebwa kubanga ate mulimu ne dosage kubanga oyinza okuvaayo n'onoga eddagala owa pressure n'omuwa erya ulcers. So bw'oba trainingiddwa tutendekebwa era tuyita mu ne certificate tuzifuna ssebo. Are you serious? Yeah, ne certificate nzirina. Mpulira. Yes sebo. Njagala kubuuza. So I'm a professional mu habo. Njagala kubuuza. Yes sebo. Nawulira bagamba eddagala lya habo lino teririko overdose. Ani akugamba. Nabo mugaba dozi. Overdose yo weeri kubanga era bw'osussa eddagala lyenkugambye ojja kulaba ng'ofuna nozia okusundikwirirwa emmeeme otandika okugamba nti lino eddagala kirabika linfusa nnyo, lino eddagala lindeetera okuba nga njagala kusesema ebintu bwe bityo kubanga wanywedde n'oyita weewandikomye. Ate bwe tukugamba nti munnange lino eddagala linywe ng'omaze okulya ky'oba okola otherwise ojja kwereetera obuzibu. Kakati
abalabeeyo mwenna nzize ku Birungi Organic ekitongole kiri wano ate bajjanjabi nzize ku ddwaliro lyabwe kwennyini kwensinzira okubaweereza n'ensangayo omusawo Tanisha. Nyina ebibuuzo byange byezizza okumubuuza nga bikwatagana ku mbeera mu abalaba gye muyinza okubeera mu bulamu obulungi ne mutuwagira ne mubeera ba mugaso eri eggwanga lyammwe. Bingi nnyo ebizibu ebiri mu bantu ebyenja okumenya. Naye nga specifically nja kurireetinga ku nzijanjaba nnyingi ndyoke munjawuliremu eya habu eyammwe eyawukanirawa ku ndala. Sooka ompitiremu ababirungi musinga specifically kujjanjaba ki? Ebintu bingi nnyo bye tujjanjaba mu Birungi Organic kubanga first of all ffe tukola research nga tetunatandika kugaba ddagala. Eddagala eryo tulikolako research ne tulitesting nga we tuliteera ku katale. Kati ffe kye tukola research n'okumanya ndwadde ki ezisinga okutawaanya abantu. Abantu balina endwadde nnyingi omuli omugejjo. Ate omugejjo gujja n'endwadde empitirivu, pressure, sukaali, endwadde z'omutima. Ebiseera ebisinga byekwasa kuki ku mugejjo. Ne tubeera n'ebizibu, abantu balina ebizibu mu maka. Naye nga ffenna tukimanyi nti ensibuko y'obulamu ge maka. Amaka agateredde era n'obulamu buba bukoze eki buteredde. So ne tugamba no, kino tulina okufuna eddagala erijjanjaba abantu okusinziira simanyi wano nti kisumuluzo kitono nti museesobola mu kisaawe nti omukyala yava mu n'amazzi n'afuuka n'abukalu. Ebyo byonna tukola ki? Tubijjanjaba. Ne tugenda ne tutunulira endwadde za sukaali ne pressure. Endwadde ezo zitawanyiza nnyo abantu naddala abantu baffe, bamaama baffe, bajjajja baffe, bazadde baffe. N'ogenda n'osanganga otunuulira omuntu alwadde endwadde ya sukaali, atambudde, anywedde eddagala left right center naye nga takola ki? Tatereera. Naye nga tukugamba mu Birungi Organic endwadde ezo tuzijjanjaba era tukwata professionally. Era ebiseera ebisinga tukugamba jangu n'ebbaluwa zo ze baakutestingirako tusobole okuba nga tumanya kye tujjanjaba era tukuwe duration entuufu tukugambe nti kino ekirwadde tujja kijjanjabira ebbanga bwe riti. Kati generally, you guys deal seriously in skin therapies, weight loss, mpulidemu some form of bedroom issues, a lot of bedroom issues of course. A lot. Skin eyo, manyi skin therapy, abantu bangi balina problems with skin. Abantu balina pimples nga teziterera. Omuntu n'abeera nga yagezaako okulookinga beautiful, nafuna ku ddagala ebizigo ebilighteninga ne bimwokya, nafuna binamakula. Ffe tukugamba Birungi Organic jangu tukozese ebintu byaffe ebiri natural, tusobole okutreatinga oddewo. Ate bw'oba oyagadde okweruka era tukweruse naturally. Mpulira. Kakati musawo njagala kubuuza. Musawo Tanisha gwendi naye ndi ku Birungi Organic eni Naluvule ku Lwehoyima naye kasitova ku Yesu Amala. Kasitova Nansana n'ogwa ku stage ya Yesu Amala ewaddako ojja Naluvule ku poliisi. Era ojja kulabawo petrol station gye bayita Prompet. Kasita obuuza kikubo ekikkirira ku poliisi kwekyo ekikubo kyennyini kwe tuli. Iyo mmenyi w'amateeka tayagala mentioninga poliisi. Naye eddwaliro liri mu poliisi munda liri opposite poliisi ya Naluvule. Kakati njagala tugende directly mu bino because we work online. Yes. The beauty of online television is that people speak straight what they want to say. And of course, because we have rules, but we don't violate so many rules, but as well tell people exactly what it is. Yes. Njagala tubeere nga nkubuuza ebintu bino ekisooka ngenda kutandikira na ku nsusu. Yes, sebo. Abaana omwana bw'azaalibwa Yes, bamukola ne bamuteeka mu kyogero. Bino ebyogero. Yes, omuntu bw'akula n'abutuka olususu batera okutuvuma nti gwe tewanoga kyogero. Yes, naye bwe mba nakula ne nyonooneko olususu. Yes, haba ennyamba etya? Kati ekisookera ddala tulina kye tuyita natural organic soaps byetu processinga. Tulina organic oils. Kati ebiseera ebisinga mu Birungi Organic we tuba tukujjanjaba skin tutera nnyo okusinziira ku kika kya skin ne situation mweri saawa ezo. Kubanga oyinza okuba nga olina skin naye ng'olina pimples.
oyinza okuba olina skin endwadde naye ng'olina just rashes nga tolina pimples ng'olina just oluyinja. Oyinza okuba olina ekizibu ku skin nga wafuna binnamakula oba ebizigo byakwokya oba maybe wa reactinga ku kizigo ng'oli allergic to it ebintu ng'ebyo kwe tusinziira. Naye mu kujjanjaba kwaffe tulina cream, tulina lotion, tulina Vaseline gwe twandigambye nti ow'abaana oba n'abantu nga abaami abatayagala kukozesa lotions okiraba. So ebyo ebintu byonna tubiteekako okubeera nga okola ki tukujjanjaba depending on your skin. Tulina types eza sabuni, tetulina sabuni type emu. Tulina natural healing, tulina gundi eziri zonna za natural healing naye mulimu ezilighteninga, mulimu ezijjamu spots, olinga maybe yafuna ebibala okuva mu kunyiga embalabe oba okuva mu binamakula. Tulina sabuni abagala okweruka nga akwerusa naye nga naturally nga tagenda kuleega egyo misiwo gya green giveeyo ne binamakula era tulina ebyo byonna. Tulina ne anti-aging soap era nga naye ali habo. Anti-aging ekigambo ekyo kinnyonnyoleko. Anti-aging tumwagala abantu bakule bakaddiwe. Omuntu natural alina okukaddiwa. Yes, ajja kukaddiwa naye nga tebumulabika. Obukadde nga tebumulabika. Gajjamu wrinkles impozi tuziyise tutya mu enkanyanya. Nobeeraawo nga omanyi omukaddaanyirira nga n'emyaka gyo tebagikuwa nga tolina nkanyanya. Omuntu n'akutunuulira omutwe mweru naye ng'olususu kyekyo. Kati gwe bw'oba oyitiddeko mu birungi organic bw'otyo bw'ojja okubeera. Mulimu n'abantu nga bakyali bato naye nga tebaagala mitwe myeru nga bw'oyogedde envi. Tukugamba jjamu mu birungi organic tukuweka hair oil cafe kaddugaze enviiri naturally ate nga teziddamu. Oba temusiiga mu biddaayi mutuwa biddaayi nogana osiiga ebisiiriza mu mutwe. Ate ffe tubyepreparingira tubyekolera ffe ffennyini we process the oils ourselves. So terimu kulowooza nti munnange bayinza okuba bataddemu shampoo oba bikemiko oba biki nedda mukwano. Njagala kubuuza ebyo byonna mu skin nja kutwala skin eno gye munyonyodde eya face mutwale n'ebitundu ebyekyama. Omuntu wasanga ng'akozesezza ejjirita n'abutuka wammanga eyo n'amera ebintu ebitajja. You have the solution to that. Yes, tulina cleanser. Tulina cleanser gy'oba okozesa naye on top of the cleanser tukwelako ka oil ako ka treating ebyo ebintu scars era osigako n'obanga akamassagingako. Naye tulina ne gundi ne oil gwe tukuwanga ogenda mukozesa nga aftershave. Nga bw'omukozesa nga aftershave aba tagenda oba togenda kumera kintu kyonna no at all. Naturally ogenda kubanga osigala smooth. Ate kati netubeera n'abantu engeri gy'oyogeddeko ekyo netubeera n'abantu nga badevelopinga dark ebisambi ne bibeera ebya black nyonyonyo dark inner thighs oba ne mu nkwawa wakati w'ebisambi ne mu nkwawa nembeera nga muddugala nyonyonyo. Ate nga mu skin therapy tumanyi nti skin y'omuntu erina kubeera uniform. So tukugamba jjamu mu mirundi organic tukuwe oils zaffe tukuwe ne ka scrub akagenda okuscrubbinga ebisambi ebyo oba mu nkwawa osobole okubanga enkwawa zo ne skin color ey'okungulu bifaanana. Okay, kati abasinga eyo mbakubiriza nti for whichever is the skin solution don't just buy anything from the street. Simanyi omuntu omuwabula nga tannaba kukola choice y'ekyo ky'ogenda mukolako kuba abasinga tugula ebizigo by window shopping. Oyitawo n'okirengera n'ogamba kiwunya bulungi. Ate n'ekirala abantu baagala nnyo okugamba mbu egundi kyamukoledde olaba kikukolera nange kijja kunkolera. Bannange mikwano tulina skin ez'enjawulo tosobola kugatta bizigo. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga njagala nnyo okwetegereza skin type y'omuntu ne tulyoka tukola ki ne tulyoka tumujjanjaba ebiseera ebisinga. Naye mulimu ebintu ebiri obvious kati omuntu nga wakuga nti binnamakula nafuna binnamakula ekyo treatment ebeera y'emu okujjako bw'oba owonye kati awo ne tutandika okukola ki okubyawula. Njagala okubuuza nga ogyeko kiri ekya skin let me handle this kinono nange kintwaliramu weight gain and loss okutwala omuntu n'omugejjo guno
nobeera tukyasobola kutambula emirimu tukyasobola gikola. Let's talk about weight gain and loss. Weight gain weight gain in most cases kwongerako mubiri. Mulimu abantu baffe nga batono nnyo ng'agamba nange njagala kukola ki kwongerako mubiri njagala kugejjako I don't feel myself. That is different. Naye ekyo kyangu nnyo ate kubanga tukuwa eddagala n'onywa you gain weight. Naye ekya weight loss kyasinze okuleeta obuzibu kubanga weight gain abantu abatono tebatera kuba na ndwadde zino ziri complicated. Naye abantu abagezze ne basukka we bandikomye be batera okubeera ne complications ezo. So tukugamba jangu Mirungi Organic ng'omwami bw'abadde abannyonnyola nti tusangibwa Naluvule kasootuuke Naluvule ku stage buuza ekikubo ekikkirira ku police kwekyo ekikubo kyennyini kwe tuli ne bw'obuuliza ku police opposite police waliwo amaduuka kwaga amaduuka kwe tuli Naluvule ku stage era ng'olinnya taxi ez'ewakiso. Maybe later on nja kusobola okubawa contact zaffe musobole okuba nga mukola ki mutukubira nako musobole okuba nga mutucontactinga. Naye ekintu kya weight loss kyafuuse obulwadde nja kiyita bwentyo kubanga kijja n'endwadde ennyingi. First of all, omuntu bw'agejja nnyo most likely you're congesting your vessels, your blood vessels. Kiba kitegeeza omusaayi gwe guba tegutambula bulungi. Gweforcing okuyita ku lw'amasavu agayitiridde n'olwekyo no developing a hypertension. But developing a hypertension olina high chances of developing heart problems. Heart problems nti ebizibu ebijja n'omutima kubanga amasavu gali ku mutima kati nti bw'osanga nti okutambula wano nawali abaawulira ng'akooye nnyo ate nga si bwe yali ng'akyali mutono. Mulimu nno omuntu omunene naye nga keeping fit oyo wanjawulo. Naye mulimu omuntu omunene ng'ate n'obudde obukeeping fit tabulina. Ekyo kiba very very tricky kubanga ebiseera ebisinga bw'ofuuka unfit ogenda ku developing endwadde ezo hypertension and omutima complications z'omutima o developing esukaali very many diseases come with that. Ne okubigatta ebyo byonna ate otuuke nga ne mu maka tokyasobola kutambuza maka kubanga omuntu yenna bw'oba osusse bwe wandikomye ate nga toli fit kiba kitegeeza tosobola kukola activity yonna eyeetaaga amaanyi. Ffenna tumanyi nti bedroom issues zeetaaga amaanyi ate zeetaaga concentration. Olwawo olabira omuntu ng'agenda n'agejja ate ne batandika okuba nga bakola ki bamukiitingako n'atandika okugamba nti munnange omusajja oyo si bwe yali naye kati yafuuka mwenzi. Naye nga naawe okimanyi bulungi nti emirimu bw'oyagikola nga si bw'ogikola kati wafuuka 1 minute man oba 1 minute woman gwe bagenda okukwatako bwe bate oba ofuluuta kubanga oli mukoowu you're not able ate n'ogenda n'olaba omuntu n'agejja olubuto ne luyita nako nabeera nga ye mwennyini takyeraba kati gwe kennyini bw'oba tokyeraba ogenda kwesobola otya how are you going to bend ogambe nti kati kansaawe ogenda kwesaawa otya nga tosobola nakweraba. That means n'olaba omuntu nga yenna afuuse kirala engoye takyanyuma ng'azambadde bw'ayambala olubuto ne luyitamu ne lukoma eno kugamba nga n'engoye za fitting ate kati abaali abakyala twekwasa nnyo nazaala ne sisiba lubuto okiraba. Naye ng'ebiseera ebisinga kuba ffenna tuli bazadde naye weewaayo n'ogamba no kaneerabirira kubanga ekintu okwekuumira ku mutindo kikwatagana n'ebintu bingi omuli weight. Kati ogenda n'olaba omuntu nga ye yeekuumidde ku mutindo takogga tagejja takola ki naye gwe waakazaalayo omwana omu babiri olubuto luyiseemu luli eri ate tulina challenge nti ennaku zino abakyala basalibwa nnyo C-section. Kati eyo complication omuntu n'agamba nti bansala saasobola kukola ki saasobola kubeera nga nsiba olubuto. Fine, tukugamba mu Mirungi Organic jangu eddagala weeriri. So do not bother yourself oba wasiba olubuto oba tewasiba lubuto oba byakusukako n'ogejja nga totegedde gwe tofaayo. Jangu mu Mirungi Organic ofune eddagala tusobole okusala weight. Omukyala nga teyasiba lubuto ne lufuluma ne lubeera lunene musobola odduzaayo. Yes, why not? Tulina belly fat cutting cream. Kisoboka. Tulina belly fat cutting cream ate tulina neyo weight loss drink. Kasita obigatta ebibiri tosobola kukola ki tosobola butasala kubanga kati ogenda kusala ekisoko ogenda kusala olubuto olwo bw'omala oddusala olufaaminge
belly fat cutting cream olufaminge kubanga yo ogisiigako n'osiba olubuto. Waliwo abaana abawala abaagala okukola figa ng'ayagala akabuto kabeere kuli akabina kabeere eri abo ngenda boogerako banindeko kamalirize bano aba weight kale ne mbagamba nti bannange abali eyo ne bwe mutukubirako ku namba zaffe eza 0770 owa Airtel yita ku 0750 78923 mukwano kweze namba ogenda kuba otufuna bulungi nnyo and we are going to answer you tukunnyonnyole kiki wandyetaaze okubeera ng'ofuna eddagala eryo and by the liri ku bbeeyi nnungi nnyo kubanga buli lita eba ya mitwalo 2 gyokka so really why wouldn't you start on cutting weight you may it depends oli munene kyenkanawa kyekina determininga lita meka z'okozesa okiraba so naye nga tugamba doozi esookerewako ddala ebeera lita 5 so ekyo kyangu nnyo n'otandika ku ddagala n'osala weight and in 2 weeks just weekends ogenda kuba olaba enjawulo so tuba tetulaba lwaki ate oliawo ate olubuto osaalusiba kati lunfukidde ekizibu no tuleme kufuuka kizibu nga birungi organic weeri jangu mu birungi organic ofune eddagala osale olubuto oddewo ofune figayo engoye ze watereka oddemu ozambale omwami eyali agenza akome agambe omukyala wange akyali mbooko naawe omwami atakyesobola mu buliri osobola okubanga oddawo and you become fit again. Of course. Yes. Okay, kakati wano ku birungi organic nyongera bakubiriza mu abali I brought this health talk for you to learn a lot and to solve problems naturally. Yes. I want to solving problems naturally. You know, we are tubulidde nnyo mubiri. Mpiso, muchupa, biki. Ate nga tetumanyi nti accumulating toxins mu mubiri which is dangerous to our body. Of course. Then it can kubuzi. Eddagala lyammwe lino nayo teriri mubiri because it might be processed herbal. Naye alimu content wabiri ate byetudduka. Ebiseera ebisinga eddagala lyaffe tuli keepinga mu powder form lwaki kubanga bwe tuliteeka mu liquid form kiba kitegeeza tulina kuteeka mu preservatives ate preservatives that means those are chemicals that is processed herbal that is that has additives. So fe tugamba let's keep it here okujjako mulimu eddagala types ezimu nga ne bw'olifumba n'olirekawo lyo terifa naturally terikola ki terifa okujinka mpozi kati eddagala ng'eryekifuba eddagala ng'erya sinuses eddagala ng'erya ulcers nti ne bw'oteeka mu buteesi mubisi natural honey it is good enough so omuntu mulimu eddagala nga tosobola ddifumba n'oliteekaawo nga fumbe kubanga kiba kitegeeza ogenda dditeeka mu ki additives eri preserving eddagala so mbirungi habo tugamba no natural healing must stay organic healing organic healing kiba kitegeeza tetongeramu kemiko yadde olwaleero nayagadde mbateerewo ebyobulamu mu kanyomero kaffe oba mu kitundu kyaffe oba mu mulamwa gwaffe gwe tuyita people twetaaga okutambula wamu n'abantu abalamu ndi ku birungi organic erina Luvule ku Hoima Road Bovenansa naloyita ku Yesu Amala etawuni eddako gye bayita Naluvule amafuta gali wangambi bagayitaani Prompet kasootuuka ku mafuta ge bayita Prompet waliwo ekkubo likkirirako wansi si terikirira wansi wabula liweta ku poliisi opposite poliisi eryeri birungi organic eri side eno obadde okyaŋŋamba musawo musawo ebintu bino ebya weight loss eriyo bano abawala bu baby nga bwote bwa teyagejja teyakola kiwabula nga yalabye ekifaananyi ku Facebook kyayagala afaanane obo bu baby najja akola olubuto akole figa akabina akatundu kati ate ebiseera ebisinga bu baby buba tebulina na lubuto naye aba ayagala kwongerako ku hip ayongereko ku kabina akole ku ntumbwe asobole okubanga naye afitinga bulungi mu ngoye osanga aba ayagala kukola ki alina olugoye lwayagala okwambala tukugamba jangu ku birungi organic tulina eddagala erikola figa ayagala okwongera ku ntumbwe nti entumbwe yange ntono nnyo ennemesa okwambala engoye zino jangu twongereko ebyongerwako ebintu ebyo webiri mulimu habo eddagala lya habo nga twalikola nga lyo lyakwongerako figa lyakutereeza kabina mulimu abantu nga bagamba nti
akabina kange kandibadde fine naye ninamu ekinnya jangu tukuwe eddagala ogenda kuba osobola okukola tebiri expensive nakamukati ate lwaki mbambiseera nga nkozesa products ezaffe ezawano okitegeera so sigenda kukusaba mitwalo 5 sigenda kukusaba mitwalo miliyoni 1 naye nga ngenda kuwa ekintu ekigenda okukolera obulungi kyenkugamba following a doctor's advice nti waba akugambye nti ogenda kukozesa dozi 2 kozesa dozi 2 tokutwala dozi emu ate n'oyomba kubanga recommendations differ n'emyaka differing according to recommendations. Yes sir. Okay, kakati kyembadde njagala okutegeera ekyo kiriyo omuwala just eyali agadde waliyo ebintu by'okwekolako nga byabalenzi ebiseera ebisinga omwana omulenzi bw'omukolako olina mumukolera ebintu nga 2-3 bw'aba ng'ageze ennyo musale ku weight eyo dawaaterere kati weight loss eddagala lya weight loss liba limukoleraawo omwana omulenzi bw'aba nga tateredde mu maka nga emirimu tagituukiriza bulungi mutereerezaawo aho ojja kuba omumaliriza nabo kapakeji kaabwe mu birungi yesebo kasoboka bulungi nnyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu kubanga ffenna tukimanyi nti omwana omulenzi yayimirizaawo amaka kiba kitegeereza bw'oba tomutandiikidde nomumutereeza n'ebyo nno tebijja kukola mpozi tulinayo n'abaana abalenzi nga nabo balina issues ne skin zaabwe oli nga alina pimples nga yafuna obuzibu nga pimples ze zimulemeddeko oba alina yabinyiga yafuna spots biki tukugamba nawe tukujjanjaba ssebo mulimu abantu abiseera ebisinga batyanga kubanga bamanyi nti abiseera ebisinga abantu abajjanjaba skin bagaba eddagala eryerusa naye nze nkugamba nti nga bwondaba this is my skin color naye ate abaagala okweruka era mbawo ebizigo ebibabyerusa so tukugamba tukukolako mu skin color yo it is natural healing bw'oba yagadde okubanga lighteningamu that is a different package era gwe ogamba nti nze njagala kulighteningamu so nkupakingira ekintu kyo nga kyakulighteningamu kubanga ne oils weziri tufumba different oils tulina oils ez'enjawulo era ziketaringa for different needs so mulimu oli nga alaba nga alitudde akayagala kulighteninga naye mulimu oli nga ayagala kusigala ku skin color ye nga nze I want to stay with my skin color, so that is what I maintain. Yes, sir. Okay, kakati waliwo ensonga yenjagala okwadressinga. Ensonga eno bwe munanyamba ne mugikwatako enaaba nkulu nnyo. Tuyina bannaffe tuyemu otulwaninga nnyo ebyobukulembeze n'obufuzi abaludde nnyo mu area eyo ng'ebizibu byabwe kati ngenda bikwatako bedroom. Let's get to the bedroom. These are issues disturbing omutono omunene omumpi omuwanvu omutuwa omukulu bangi nnyo bali eyo mu katale bagenda beeyogerako nze nkuwa kino n'obeera bwoti nze bwe nkuwa kino owangaala bwoti. Let's talk about bedroom issues. Now bedroom issues kantandikire ku side y'abaami kubanga mwe abakulembera amaka mwe abalina okutwala amaka mu maaso you're the stick that holds everything in the home. Kiba kitegeeza gwe kennyini bw'oba toteredde disrespect egenda kutandika kati ate omukyala bw'akudisrespectinga kiba kitegeeza n'abaana bagenda kudisrespectinga n'abalabi bakudisrespectinge. Respect y'omukyala etandikirawa nga ali satisfied mu kisenge mu 4 walls ezo naye togenda musatisfyinga nga size y'ekisumuluzo tewera. Tukugamba nti jangu mironjo organic tukuwe eddagala eryongerako ku size ekisumuluzo at only 30,000 tukuwe eddagala oba oyagala kwongerako obunene oba oyagala kwongerako obuwanvu mitwalo 3 obunene mitwalo 3 and you will be comfortable depending on your age tukujjanjaba according to your age kubanga bwe tukugamba yes likola bulungi nnyo by the in only 3 weeks ogenda kuba otandisa okulaba reaction. I see. Actually omuntu abanga abadde alinawo naye ng'ayongerako bwongezi 3 weeks zimumala aba teetaaga kirala mpozi oli agamba nti mbadde mutono nnyo kanbeeko nekyenkola kye ayinza okukozesa like 4 weeks okiraba naye nga ennaku 21 oba otandisa okulaba reaction ate nga togenda kuddamu kugamba nti munnange ate byazzeeyo ate no it is a permanent change ekyo kyo. Secondly omwana omulenzi oba omwami kyolina okumanya nti bw'ofuuka 1 minute man kiba kitegeeza olugendo tolutuusa gye lulaga. Tonaba genda wali kankubuuze. Yes sebo. Ebintu bya
ekintu ky'omwami okwongera ku size yes sebo oba okwongera ku buwanvu tebirina side effect well tebirina side effect lwaki kubanga eddagala bikakkanya ku maanyi n'obusobozi katonda bw'aba yawo actually ku maanyi at all kubanga lino eddagala ly'emprocessinga okujjamu kubanga nkolamu oil n'akazigo naye ate mbikamula mu bintu eby'obutonde natural plants sina kyenyongeramu sina chemical yonna gyenkola ki gyenyongeramu so omuntu bwe yandigambye nti waliwo side effects chemicals zezisinga otuleetera side effects naye in this particular case tetulina chemical yonna gyetukola ki gyetukozesa so side effects ezandibaddewo ziri positive nti ofuna kyeweetaaza okufuna kyobadde oyagala there are no negative side effects because it is herbal processed in a herbal way tetulinamu nti twayongeddemu chemical eno oba erino so do not worry tekuliko side effects nti oba nyinza okugejja n'empita ate ekyokubiri gwe yeepimira because tukuwa instructions on how to use it gwagyekozesaako gwe kennyini so that means nti bw'otuuka ku size gy'oyagala you stop bw'oba ng'olaba nti size ekyabulamu naye ng'olina kyofunyeeko then you continue until you get the size that you want just that naye tekuliko negative side effects yes sebo okutegedde bulungi kati omwami ekintu ekyokubiri ekireeta respect omanyi kiri omukyala asiba agamba nze me I don't feel you sikuwulira naye kati ate kino omukyala ne bw'aba akuwulira naye ng'ate tomutuusa lugendo wagambye nti tugenda Kenya ate wuuyo otuuse lugazi bwebase omukyala aba agenda kunoonya wa booda okiraba just imagine kukuza banna ba neighbor you know how it feels naye ng'ate nga naye aba anoonya satisfaction ebiseera ebisinga it is very easy to satisfy a man but very hard to satisfy a woman and it is not easy to satisfy a woman in 2-3 minutes no it is very hard that let means me ask you what is satisfaction I would how do I term it assuming everybody on this platform is above 18 or above 20 of course they are this platform is for people above 25 satisfaction is reaching orgasm it is very easy for a man to reach his orgasm. Actually, every woman can make a man reach his orgasm. But it takes a real man to make a woman reach her orgasm. So, it cannot be for 1 or 2 minutes. No. You have to bring her mind. You know, the woman is in this thing, bedroom issues, omukazi, it is head to toe. Hey. It's a whole thing. It is a whole package for a woman. It can even take you a whole day to psychologically prepare a woman to be able to have a good time in bed. You get? So, tulina obuzibu nti ebiseera ebisinga, like you said, stress. People are occupied with work. Ali eno alowooza mulimu ate politics ate ngenda mu campaign ate sente za campaign zibuze you know it's back and forth so at the end people of the day people are striving to beat deadlines yes people are striving to beat deadlines people are striving to achieve their careers people are striving to make money in different ways but as you strive to make money you might be striving to feed your home those two you have to balance them there are two things that balance a home money and marriage of course being organized but naturally you need to be the father of the home yes exactly so you're not going to command authority in the home if you cannot even command authority in your bedroom that is when you see women starting church sajja mukiraba kwambala makoti having that salon talk whatever you brand it salon talk or kitchen talk whatever it is but at the end of the day, you do not want your woman to walk out of that bedroom unsatisfied. Trust me, the temptations out there are very many. But how are you going to overcome this? You're not going to overcome it by sitting on your bed or in a bar and saying, no. Find out why. Find a solution for that and keep your woman in the home. Do you guys provide a solution to that? Yes, we do. We do provide a solution to that. We have medicine that is going to build your battery. By the way, in most cases, some of the things
before I go to the solution, I want to tell the people nti mulimu ebireeta situation eyo omuntu nga si bwe yali. Kati besides diseases nti oba na developing a sukaali nafuna hernia, things like that, osanga omuntu nga yakozesa masturbation. Masturbation is a key killer of the home. It is like a senior. It takes a senior leading cause. role. It is like a senior cause in breaking marriages. breaking manpower, I should say. Because masturbation blocks vessels, blood vessels. We all know the private parts of a man are completely made of vessels. That means if they're not running blood, they cannot hold up. So that means they are blocked. Masturbation produces toxins because you are using you're forcing yourself to finish or to come. So at the end of the day, you produce toxins. It is not natural. So when you produce toxins, they affect you because they are burning your system. And then you're blocking your blood vessels, so the blood can't flow properly, so you cannot erect for a long time. So you get to have early ejaculations. Ntoba okumala mangu 1 minute man. Ochiraba wetutula ne tugamba nti nafuka wa dakika mukyala kambeera mukowu nedda toba mukowu olina kye wakozesa ng'okyali kyotajjukira oba kyojjukira naye nga okitwala for granted. Okiraba. So at the end of the day, this 30 years later, 20 years later, ogenda okutandika okugamba nti sikyesobola. Okiraba nti kyova olaba kyeko omukazi bamuntutteko okyasobola okwesobola ng'ozze mu birungi organic. Ne tukuwa eddagala ne tukujjanjaba n'oddawo n'otuuka omusajja eyali. So you're implying there is a dosing for those who use masturbation. And you must be specific because bw'oba nga wakozesako masturbation, treatment yo eyawukana. Okiraba. Secondly, omuntu eyakozesako masturbation, it is high chances nti oyinza okufairinga n'okufunisa omwana w'omuntu olubuto. Lwaki? Onafuyiza sperms zo. So your sperm count is low. If your sperm count is low, that means your sperms are weak and they are not many to be able to supply or fertilize an egg. Ate bwe ziba weak, kiba kitegeeza tezirina maanyi ga fertilizing G. So that means in the process you can become omugumba. Naye ng'ate tukugamba birungi organic, there is a solution. Osobola okuddawo n'oterera bulungi nnyo ne sperm count ne tugyongerako n'obeera nga yo able okuzaala omwana owo okusinga lwe bakusiba embuto. Dr. Tanisha. Yes, Sebo. Do women masturbate also? Yes, they do. Do you have a solution to that? Yes, we do. What is it? The reason why I'm first of all fronting men is because it affects men more than women. But with the women, one, in most cases, you will be very elastic, and at the end of the day, you'll be too wide for even your partner to fit, you know, and then you will not have feelings. By the way, you know, children mubami, abami aba masturbating and abakyala aba masturbating. In most cases, tebalina feeling. Kubanga psychologically, abaya kyeteekamu nti ki nti nemalira. Exactly. So atuuka age eyo ng'alina kubeera responsible enough, afunyeyo amwagala oba gwayagala ng'ate amwagala nnyo nnyo naye nga talina feeling. Yes, naye nga tebalina feeling. Okiraba. So ate n'ogenda n'osanga mu bakyala ate agazibwa nnyo. Ate bw'agazibwa then there is challenge there because at the end of the day ogenda kunyumirwa muzannyo. Like I always say, when I'm in my teachings, Zimbagamba, sex is not for only recreation. It is a game. It is a lover's game. So chiba kitegeeza bw'oba tonyumirwa, then there is a problem. Ate nga bw'oba tonyumirwa, you cannot sustain it. That means oba ogenda kivaamu. So we tell you nti mu birungi organic tulina eddagala. Abakyala tugenda bbawa katight tukuwe n'eddagala eriza feeling. Ate nga ne mu baami tugenda kubanga oba olina okugumya emisiwa gyo. That is one in men. 2, olina jan blocking. 3, olina okuddamu ozimba battery yo osobole okubanga o lasting long. Naye nga tukugamba nti byonna nga bwe biri nga byembyogedde ku birungi organic tubijjanjaba. Tusangibwa Naluvule ku kkubo erigenda e Wakiso oba e Hoima. Era bw'otuuka e Naluvule ku stage bw'okuba ku namba zaffe eza 0770 71 72 40. Eya Airtel eli 0750
788 923. There's a numbers affair. Officially, you will get us on those lines. We shall explain to you also what do and by the way to call a delivery. Kubango yizo okubeereyo nga you're not ready to come and be seen. Oba oli busy, maybe oba your work tekukiriza oba toli mu Kampala nga te transport costs are high, we do deliveries wherever you are. Ne bwoba oli Bulaaya, we do deliveries because we often do deliveries to South Africa, UK, US and Dubai, Arab Emirates. So wherever you are, manya nti eddagala lisobola okukola ki okutuukako. So njagala obeere mugumu to just dial those numbers, contact us, you will be able to get us to sobola okubanga are those numbers available for ordinary social media like WhatsApp? Yes, the one that is available for social media, WhatsApp is 0770 717240. Okay. Ya MTN eri ku WhatsApp. So nga tutambuza program eno ne Dr. Tanisha ndi ku Birungi Organic tulina Luvule eno yagadde bali tuko kuchenja for health. Enamba zino zolaba ziyitawo ku screen eno wedda zolaba nga tukola olutambi luno azikoppeko. Take your time to dial, take your time to consult, take your time to ask before you get treated.